Omwagalwa ndaba era mpuliriza amannya ez'omukyala Elina Rwanga, omukulembeze w'abaana abato ku Uganda Union. Kulamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda kumala omwezi mulamba nga tuyiga ku kyokuyiga ekikwatagana ku kusabira abaana baffe. 31 days of prayer for our children. Nsaba tubeere wamu mu by'okuyiga bino. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Tukwebaza Mukama kubanga mu birabo by'otuwadde otuwadde ekirabo oba ebirabo eby'abaana. Mukama Katonda waffe tusaba otuyambe tubeere abagumiikiriza gye bali. Tusaba otuyambe otuwa amagezi okubayamba Mukama Katonda waffe okubasunuliza ggwe Yesu Kristo obalokole mu nsi eno ey'ekibi, obateeketeeke olw'Obwakabaka obugenda okujja. Tukwebaza ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti obulokozi ku lw'abaana baffe. Abaagalwa, obadde okimanyi nti ggwe ng'omuzadde obunaanyizibwa 100 ku kinnaakyo okusabira omwana wo ayinza okulokolebwa? Okulokolebwa oyinza okugamba alokolebwe mu ki? Tulokolebwa mu bibi byaffe. Nga naawe omuntu omukulu bw'oli ng'osaba Katonda bulijjo akuyambe, akulokole, akuyambe olekeraawo okulimba, akuyambe obeere omwesigwa, akuyambe obeere ow'amazima, akuyambe oleke obwenzi n'emize emibi emirala gyonna. Naffe abazadde bwekityo bwe kitugwanira okusabira abaana baffe Mukama Katonda abalokole mu bubi obw'ensi eno, tusobole okubateekateeka olw'Obwakabaka bwe, babeere ekitundu ku bantu abangi Mukama b'agenda okutwala mu Bwakabaka obw'omu ggulu. Waliwo ebyawandiikibwa tugenda okusoma wano eno ebigenda okwongera otukakasa nti ng'abazadde kitugwanira okusaba ku lw'okulokolebwa kw'abaana baffe. Obulokozi buva eri Mukama Katonda era bwe tunaabasabira Katonda agenda kubalokola. Si nsonga oba beeyonoonye kwenkanawa, Katonda agenda kulokola abaana baffe. Katusome mu kitabo kya Isaaya essuula 45 olunyiriri olw'omunaana. Bayibuli egamba etya? Katusomeyo. Ggwe eggulu tonnyesa okuva waggulu, n'ebbanga litulukuse obutuukirivu. Ensi eyasame baggyemu obulokozi, emeze obutuukirivu wamu. Nze Mukama nagitonda. Isaaya atulaga nti Katonda akomandinga obulokozi. Katonda ye bw'asalawo nti kulokola alokola. Obanga Katonda atuwadde obukakafu nti leka eggulu litonnyese enkuba n'ebbanga litulukuse obutuukirivu, lwaki ffe abazadde naffe tetutwala ekisuubizo ekyo Katonda kyawa eky'obulokozi? Si nsonga oba omwana wo yeeyonoonyesezza kwenkanawa, naye gwe ng'omuzadde singa okkiriza nti obulokozi buva eri Katonda era n'obeera ng'okisabira, n'obeera ng'osaba ku lw'omwana wo nga weegayirira, Katonda mwesigwa, ekisuubizo ekyo ekyamu Isaaya agenda kukituukiriza. Tulina n'ekisuubizo ekirala kye tusanga mu Timoseewo ekyokubiri essuula 2 olunyiriri olw'10. Timoseewo atugamba atya? Naye katusomeyo tulabe. Timoseewo essuula 2 olunyiriri olw'10, Mukama bino by'atugamba. Kyenva ngumiikiriza byonna olw'abalonde, era nabo balyoke bafune okulokoka okuli mu Kristo Yesu wamu n'ekitiibwa ekitaggwaawo. Mu kitabo kino Pawulo awandiikira Timoseewo ebbaluwa ng'amugamba nti ekkanisa Mukama gy'amuwadde okulabirira eyo gy'ali, nti yeegayirira ng'agumiikiriza byonna. Abazadde tulina okubeera abagumiikiriza. Ekyamazima naffe ng'abantu abakulu bwe twetunulako, Katonda atugumiikiriza mu ngeri nnyingi nnyo. Naffe tweddugaza ne twedibaga mu bintu eby'enjawulo, naye Katonda wa kisa nnyo, asigala ng'akaaba ku lwaffe, asigala nga atukubiriza, atuyita atugamba jangu mwana wange jangu, ku myaka 2
tulina okubeera nga tugumiikiriza emiyisa y'abaana baffe nga bawezezza emyaka 10 nga bali mu ttiinizi zaabwe mu myaka gyabwe egy'ekivubuka obuvubuka bubawaga balowooza nti bategeera nnyo. Omuzadde olina okuba omugumiikiriza naye wabula ogumiikiriza ng'osaba, togumiikiriza ku nedda, ogumiikiriza ng'osaba kubanga okusaba kwe kunaakuwa essuubi nti ekyo ky'osabira nti omwana wo alokolebwe, ekyo ky'osabira akyuse, ekyo ky'osabira akiveemu muze, Katonda okuwa obugumiikiriza osigale ng'okyamulindirira ng'omwana eyazaawa. Kitaawe yasigala ng'amulindirira buli kaseera ng'atunulayo. Naffe ng'abazadde nga tusabira abaana baffe okulokolebwa, kitugwanidde okubagumiikiriza nga naffe kitaffe ow'omuggulu bw'atugumiikiriza. Naffe mu ngeri y'emu, si nsonga oba ensi eno ekwogerako etya, ono mwana wo nga nawe Katonda bw'akutunuulira ng'atunuulira ggwe omuntu ssekinnoomu, nga ggwe gw'alina ku nsi era ng'afaayo nnyo ku lulwo ne ku lwange, naawe y'ensonga lwaki olina okussa essira ku mwana wo. Ensi keyogera etya naye ggwe olina okufaayo ng'ogumiikiriza ng'okola kyonna olw'okulungamya kwa Katonda, olw'okulokolebwa kw'omwana wo oba ku lw'abaana baffe. Olulimi lwaffe tugenda okusembyayo tugenda kulisanga mu kitabo kya Tito, era Pawulo alina ebigambo by'awandiika ng'abiwandiikira Tito. Tito essuula 3 olunyiriri olwokutaano. Naye musaba tubikkule tusomeyo. Agamba atya? Agamba nti n'atulokola si lwa bikolwa bye, si lwa bikolwa bye twakola mu butuukirivu, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa okw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, n'okufuulibwa abaggya Omwoyo Omutukuvu. Wano waliwo ensonga 2: okusaasira. Katonda asaasira. Abazadde tuyige okusaasira abaana baffe. Naffe singa tuba tujjukidde bulungi nnyo, naffe nga tuli bato tulina ensobi nnyingi ze twakola, oba n'olwaleero tulina ensobi nnyingi, ezimu nga tuzikola mu bugenderevu ate endala oluusi si mu bugenderevu, naye Katonda asigala ng'atusaasira. Abazadde katubeere n'okusaasira eri abaana baffe. Sitegeeza nti nno tubeere nga tetufaayo oba tetubagambako, nedda. Katubalungamye naye wabula mu kusaasira. Katubakwase, katubalungama, tubakwasisa empisa mu kisa n'okwagala. N'oluvannyuma waliwo wano eno kyatugamba nti olw'okunaazibwa olw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, n'okufuulibwa abaggya Omwoyo Omutukuvu. Bannange kikulu nnyo abaagalwa. Omwoyo Omutukuvu, ffe ng'abazadde oyinza okuyigiriza ebintu bingi nnyo, omwana oyinza okumuwa ebintu bingi nnyo, naye Omwoyo Omutukuvu bw'anaaba tafukiddwa ku mwana wo, Omwoyo Omutukuvu bw'anaaba nga tasse mu mmeeme y'omwana wo, kubanga Omwoyo Omutukuvu y'atuyigiriza. Yesu Kristo bwe yali agenda mu ggulu, ebyo tubisanga ng'anaatera okufa, ng'anaatera okufa mu kitabo kya Yokaana ssuula 16 musonyiwe katono, mu Yokaana ssuula abaagalwa, Mukama waffe yeebazibwa. Olunyiriri lwe mbadde nnoonya lusangibwa mu Yokaana ssuula 16 olunyiriri olw'13. Wano tulaba ekisuubizo Yesu Kristo kyawa abatume ng'abagamba nti nno bannange ŋŋenda kubalekera Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo oyo yali wa kukola mulimu ki? Katusomeyo. Naye bw'alijja oyo Omwoyo w'amazima, anaabalungamyanga. Abaagalwa, abazadde, katusabe Katonda awe abaana baffe Omwoyo Omutukuvu ayinzenga okubalungamyanga. Ebyo byonna bye tubayigiriza mu bakubo bonna gye bayinza okubeera nga batambulira, kubanga si nti bbanga lyonna tugenda kubeera n'abaana bano. Waliwo ebiseera lwe batuvaako, baana bagenda ku masomero, oluusi tubasindika ku kyaki, babeera mu bibiina nga bayiga, tetubeerayo, naye Omwoyo Omutukuvu anaabalungamyanga. Tusabe Omwoyo Omutukuvu alungamye abaana baffe. Katumaleyo olunyiriri luno: mu mazima gonna, kubanga taayogerenga ku bubwe yekka,
naye byonna by'anaawuliranga by'anaayogeranga, ye anaababuuliranga ebigenda okujja. Mukama waffe yeebazibwe, atuwadde essuubi. Ffe katukole okuyigiriza kwonna, naye Omwoyo Omutukuvu waali okuluŋŋamya, waali okubuulira, waali okujjukiza abaana baffe ebyo byonna bye tubayigirizza olw'obulokozi bwabwe. Bannange nina essuubi n'okukkiriza nti bwe tunaasaba Mukama Katonda agenda kulokola abaana baffe. Tagenda kubalokola kubanga tukoze kinene nnyo, nedda, naye agenda kubalokola kubanga ekyo ky'ayagalira ddala. Ayagala abaana baffe balokolebwe. Mukama atuyambe, leka tuleme okukoowa, leka tuleme okuggwaamu amaanyi, katusigale nga tugumiikiriza, katusigale nga tufuba mu byonna, mu kusaasira, mu bugumiikiriza, tuweeweeyo okusabira abaana baffe, era ye anaabalokola. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde. Weebale Mukama olw'okutuwa obulokozi, ng'obutuwadde lwa buwasi kubanga tuli balungi, naye kubanga watwagala, kubanga otwagala era oli wa kisa. Mukama tuleeta abaana baffe mu mikono gyo, omulabe nga yeesomye okulaba ng'abasuula, nga yeesomye okulaba ng'abayingizaamu emize emibi, Mukama, egy'engeri ez'enjawulo. Taata, tusaba abaana baffe baleme okubula. Bayinza okuba nga batawaanira mu kino na kiri, naye Mukama Katonda waffe otuwadde essuubi nti si ggwe olagira enkuba n'etonnya, Mukama ye ggwe Katonda waffe. Tukkiriza ng'ogenda kulokola abaana baffe, obateeketeeke mu nsi eno, obatambuze obatuuse mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe, mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.